Well, musanyuse kubanga nfunye ekyembadde noonya. Nze ng'omusajja amaze amagye arutayarinze nvudde mu diplomasi kati bantikidde ate nga first class degree mu international relations mpulira nga nina essanyu. Omuntu yenna bw'achivinga kyabadde anoonya akifuna. Bw'ofuna ky'obadde onoonya osanyuka. Kiringa bw'oba onoonya omwana n'omufuna osanyuka. Kati bw'oba onoonya degree ng'eno ate n'onoonya ennungi n'ogifuna nga nnungi kikulu nnyo. N'olwekyo you can all see it's first class honors degree you can all take if you want, so that you can go and confirm and tell those who are not easily convinced aba pokopoko. Pokopoko za murwarero zikome mubeko byo mburira abantu abara byo mugendo bakorera babura sibi aba bari kibye bakora. Ekisooka ekikuru bwe mbanga na parliament mfuna mbadde mu diplomasi mbadde mu magye kati ngenda mu parliament ebyo byonna bwe mbigatta wamu n'ebigattala wamu n'ekyenfunyo lwaleero kinyamba okunnyonnyola abantu bange kye baagala n'okubafunira ebyo n'okubasakira mu bantu abalala biki bye nsobola okutwala ewaffe. N'olwo kijja kunyanguyira nnyo kubanga nina kinkonekitinga nnyo. Ekisooka n'abantu abasomye, ekyokubiri n'abali mu parliament, ekyokusatu n'abali mu magye ate n'abali mu diplomasi in the outside world. Kati kinyamba nnyo abantu bange bayambiddwa nnyo okulaba nti mbasakira nnyo okuva mu bantu mu group zonna ze mbadde nazo. Abo mu nyambe mbangambire sikyalina kye mbagamba. Facts bajja kumanya. Time will tell them. They will have to inform. Ekisooka nali muntu asooka ku class okuva lwe natandika okutuusa lwemaze. Teri yali ansoose wano. Abangi bali balowooza nti ono omusajja ayinza okubanga mukadde nnyo. Ate nga nze bwe mba ne class work seebaka nga sigimaze nsooka gireeta wano. Ne bw'ogenda okulaba my recommendations nungi nnyo wano ku ssomero wano. Era bampise nakati na invitations nkome wano to give the lectures to other students who are coming in, to give them the examples that I have got, what they have seen in me, to give it to them so that they can also maintain and achieve the objectives that I have achieved. Obaka Ssekikubo ali ayina agamba tolina bitabo agamba abantu kumbe bo wano empapulo gatako buli kaseera okugambo gyali alinga kye yali akola. Musooke mumbuuze obutakolera abantu myaka 25 yali alinze empapula byange byabayogerako. Asooka akolera abantu talina kyakoze kati gatanakola bitabo byange n'empapula byange yandibadde nga alina kyakiivinze kyafunye omukukolera abantu b'emyaka 25. Kati lwenvudde wano n'empapula byange abantu bye balabye n'abantu era banninze ye ngenda mugoba mugenda mugamba vaawo mpitewo. Nsomye ebintu international relations and diplomacy ekwanyaganya y'amawanga muri gwanga laffe Uganda n'agebweru okubeera nti nga bw'omanye mulimu ebyamaguzi mulimu ebya bingi nsomye international relations enkwasaganya y'amawanga aga wano n'agebulaaya. Nsuubira ebintu bingi ddala okuva mu gavumenti yaffe gye nkolera kubanga nyina omulimu gavumenti nkola nga presidential advisor, naye nsuubira nti bwe ndaba nfunye omukisa ogunaba gweyongerako okumpa ekifo ekirala ekyenjawulo ate mmanyi nti nja kusaavinga bulungi nja kukolera abantu. Obubaka ki bw'olina eri abantu abali mu bitone nga ggwe olwaleero? Obubaka bwe nandibawadde baddeyo basome kubanga obudde tebunabayitako mu kyo. Nze nafuna okusomoozebwa ng'omuntu by the time President Museveni yampa ekifo okya presidential advisor nekindebera kizibu nafuna okusomozebwa kwali kw'amaanyi naye forcing okuba nti nzirayo okusoma nandibadde ate ndi wala okusingako wano naye ngamba bayimbi bannanga bali eyo abantu bannanga bali abakuliridde mu myaka ngaffe okusoma kuzibu naye ate okwangu mujje mudde musome kuba mukyalina omukisa mungi nnyo. Ekiruubirirwa kyo ki? Kuva mu kuyimba oba? Ase kuva mu kuyimba kuba talenti yo teggwaawo ne bwe mba ndi muyi esobola okusigalawo.
Graduate nze mu degree public administration and management era ngenda kukozesa obukugu obwo bwenfunye mu kusoma public policy okulaba nga nfaayo nnyo nga omubaka wa parliament agenda okuba wakimanya kabonera okulondola ssente z'omusolo enkozesa ya ssente za gavumenti n'ebintu ebirigwa mu kkubo eryo so nfunye obukugu obumala okola nga mbeera mu kifo ekyo kusoma si kuzibu kulungi nnyo singa weewaayo because tewali ekintu kyangu naye bwe weewaayo lwakintu n'okolagana obulungi n'abasomesa abali so cooperative so tukwatidde wamu era mbadde sirinze kambale ne team leader waffe era ye best student in social sciences and public administration is called Mr. Cole Charles. He's there, he has been our team leader, so we have the best class.